yajja kushonga tali mu mpale kuba waliwo omuntu akola ekikola mu bantu 5000 n'okuddagu n'ojjanga gwe toli mu kapale oyo aba mulala abantu batumba kwata empola ekinene ekyo mu bantu 200 n'abaana bo n'ojjanga akantu tomunda temuli kantu omwana oyo tumukwata empola ayinza okukola ekisingawo nyinza okwogera ekigambo enkya n'akola ekisingako so n'olw'ensonga eyo bamusasula bate bamusasula akasente bamuwe sente zajja kukola ekisingaawo bannange omuntu akola ekikolwa ekyo mu bantu 1,000 cameras obukadde anti kamera bazitega okuva wansi ne waggulu kati gwe bojjanga toli mu mpale kitegeeza you are ready kasikati kampi toli mu mpale oyo aba asobola okwesiba bbomu oyo bamuwe sente ze prima bantu awo yaba takyalina kimulumako ako katidi ako kanika katono gwe kimanyi yakola prima Allah whoever thinks that he or she is funny nga asobola okuba tolinga Maulana Ndweni kwa kati ndabye bogerera mu bukuukulu wana kakukulu kavaayo ne katwepikira kati buli alowooza nti ali funny twagala twawula omulenzi ku musajja ba comedians be Uganda mwenna Friday bwetuuka nga teri avuddeyo kitegeeza mukoze mutya mutidde buli ayagala awulira nti ali funny so libadde yalinga for ibadde yes omu yekka gwe tujjamu nga ye nja mukwata tujja mukwata lulwe amoti omubalanguza abere ku side ye olulwe lujja but all comedians in Uganda Maulana Ndweni twagala baba tolinga bambye ndi mu kweteekateeka olweteekateeka olukomyawo comedy on top olulaga Uganda nti Maulana Ndweni ya class kuba ate we maliriza ba comedians kati ate nkwateko ku bayimbi because we are musicians too kuba waliwo abayimbi abatandise okuyimba ebintu nga tetubitegeera we want to bring back real music banji bintu tetubitegeera so twagala real music it's not comedy it is music owulire endongo okutandikira ku Jose Chameleon naye gomanyi Maulana Ndweni nidde bitalo muli ekyenkya tumuli ekyenkya do you know me era njagala okuddamu bategeeza Mandla Temchiko I want to prove the world and the country at large that you are not funny how mbasabye bato wamulabye like yafunye calling manyi bobereyo mukomera bingi ze nange bansibako ne mukama akujira nnyo bobera mukomera era sifuno saba nnyo mukama osibweko endiga zimwesige nalabye ayina calling amafuta mwegali naye kyatakola samutosuula abantu ebigo agamafuta tonna gafuna omanyi oyinza okubuulira enje ennaku 2 ng'otandise obbasuula ebigo tokikola saamu sigala mu kubuulira bintu byo tosuula ate tosolooza ate abantu bamwesiga omanyi ffe ba comedian tulina ekizibu waliwo ensonga zetutuukamu nga ziri serious abantu tebatutwala serious bwe navaayo nesimba okuva member wa parliament abantu bandabira ddala ali mu katemba we naye nali very serious okurepresenting abantu berubaga kati ne sambo yatandise kanisa abantu bagamba yoyo si comedy osanga mu yamutuukiridde kati samu ne mukama bali bati tokwata ku mutwe etsoke nayo kusuula kuba samu kyemumanyi ko talemererwa afadhali akube ngwala akole nnyo research ku mulimu ogwo ng'abaana bamuyigiriza wanawandika omugongo n'abapasita kino Bible ekyogerako etya nti omukazi bwankuba omugongo nga you are informed